Serena Nabatanzi tumusanze ku ddwaliro lya St Francis Health Care Services Buyikwe gyali mu kaseera kano okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulongoosebwa obuzibu bwava ku kirwadde kya Nalubiri. Ku myezi 6 ono we yazuulibwa nti alina ekirwadde kya Nalubiri nga kizo kimugwera mu ngeri ez'enjawulo okutuuka mu 2014 lwe yatandika okufuna obulumi obw'amaanyi mu kugulu kwe okwa ddyo n'atuuka n'okukaluubirirwa mu kutambula. Nga sikyasobola kutambula bulungi nitandika kulimpinga ng'obulumi bwo bungi bufuuka chronic tebuvaawo. Yasooka kubiyita by'amannyo wenu n'atagenderawo mu ddwaliro ng'akozesa buweke obukakkanya obulumi. Like omirako painkillers ne bukenderamu kaawo katini just naye tebuvaawo. Agamba nti waliwo n'akaseera we katuuka obulumi ne businza eddagala amaanyi okutuusa lwe yatandika okulemererwa okutuula n'okwebaka. Nga tasobola kutuula bulungi, okukutama kizibu, okwebaka kizibu nga buwamu bukulumirawo. Kino kye kyamubagula n'adduka mu ddwaliro era abasawo ne bamwekebejja ne bamutegeeza nga bwe yali afunye obuzibu ku ggumba nga teri kyafuna musaayi wadde oxygen. Bagiyita AVN, vascular necrosis. Ekwata eggumba ne libeera nga tekyafuna musaayi ne oxygen nga lyerya nga livunda. Kati eggumba neefa. Ekyokukola abasawo bamutegeeza nti kwali kulongoosebwa ekitundu ky'eggumba ekifu kijjibwemu era mu kulongoosebwa kuno Nabatanzi yali wa kuteekebwa mu kyuma. Bagiyita hip replacement surgery. Nti bakutwala mu theatre then ne bajjako eyo dead part ey'eggumba kati bateekamu ekyuma okusobola okwenkanyankanya amagulu. Bino byonna okukolebwa Serena yalina okunoonya obukadde 23 z'atalina oluvannyuma ng'ayita mu mikwano gye n'abazirakisa abaawulira omulanga gwe bamusondera ssente era n'alongoosebwa. Baatekinga initiative ya kukola kaposti ne bateekako she needs this amount of money to go for the surgery. Kati awo kaposti kaali katambula ng'abantu basondasondayo aleetayo omutwalo, aleetayo 5,000 n'ennyongerezaako nakenajja mu mikwano emirala neemakinga 23 millions. Kyokka ate ekiwundu kyasambye eddagala bwe kyatandise okufubutuka amasira abasawo ge bagamba nti gavudde ku buwuka obwakiyingiddemu. Kiyinza okuba oba nti waliwo okosamdire mu ngeri y'okukirabirira obuwuka ne bugendawo ne butandika okufominga amasira. Kati obweraliikirivu obuliwo nti ate we ganaatuuka ku ggumba eri nyinza ate kukomenkereza nga ngenza ate kusajja endala oba kyeri expensive nnyo. Kati obulumi bw'ayitamu mu kiseera kino tebukyamuganya kukomba ku mpeke ya tulo ng'okukakkanamu alina kuba ku mpisa ezimukuba buli kaseera zagamba nti za bbeeyi kyokka nga n'ensimbi zimwekubya mpi. Peyini weeba ejja tetandika mpola mpola ejja mulundi gumu nga y'amaanyi. Kati obujjanjabi ssente ezogenda mu ddwaliro okulaba dokita kubanga nva eno Jinja ne ngenda eri Ntebe. Buli lwe ngenda transport abeerawo amaanyi ya koso. N'ab'enganda ze beyandikubidde omulanga ne bamuyamba nabo balinda ye. Ate ewaka the breadwinner osiina ssuubi nti oba mami anampeerezaayo omutwalo oba dadi anampeerezaayo omutwalo yadde gye baali naye they can't afford. So everything is on me. Wano wasabidde abazirakisa okumudduukirira asobole okujjanjabwa atereere. Sikola siina any source of income okugamba nti no neebeezaawo obwetaavu obw'eddagala okulya okubeera ng'ogenda mu ddwaliro okulaba abadokitaazi. Kati essuubi lya Nabatanzi limuli mu bazirakisa okumusondera ku ssente asobole okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.